Kazibe Bashir manyi video eno manyi njogera kiva ku mutima nina obulumi. Nanoonya nga Kazibe Bashir njogere ne muganda wange muyoze olututandisa okutambula banaye Kazibe Bashir yanfuukira. Kazibe Bashir yefuula. Kazibe Bashir si yansindikiranga eva video z'okulala zitambudde zitya. Kazibe Bashir si musajja gwe nali mmanyi yankubiranga nansindikira bu clip bitambudde bitya mu campaign z'empirekeyo. Nakola nenteekayo Kazibe Bashir. Kazibe Bashir yatuuka mu office. Kazibe Bashir yefuula nga tafunika. Olunaku lwali lumu nali ndi awo waka nenfuna essimu ng'evaaya wa mwami Mukulumbuga Sulaiman. Mukulumbuga Sulaiman mukwano gwange nkuva dda. So Mbuga ali mukundaga ddwaliro lyazimba. Ninga omanyi omuntu nti asobola okubeera nga alina munne gwali naye awo ninga bali muli ba mukwano. Kati ebembira ba Mukulumbuga wajja agamba bayida we pengi buza ne ku mukwano gwo olwamundaga ku video. Kazibe Bashir yaswala nti nze okuddamu okwogera naye Mbuga yamumpa ku video. Natunulira Kazibe Bashir wenti mu video. Kazibe Bashir talina kyangamba. Kazibe Bashir nga yebwala aluma emimwa nga tategerekeka. Era yansibula bokwa ne tuva ku simu. Baganda bange Katonda no mmusinzanga. Onaku legulo nafunye simu okuva wa Kazibe Bashir. Nga mmanyi kyangamba. Kazibe Bashir yangambye bamuwa obutwa. Naye ebbanga lino lyonna tuze twogera ku bantu gavumenti beewa obutwa. Saawulira mu linnya lya Kazibe Bashir abadde asirise. Naye yangambye eggulo bamuwa obutwa. Kye nakoze nange nga mugamba nga kibi munaye nga walaba ke kasirisi ko munnange kansuubire munnayo ojja kuba ku matu nga twesiibula bulungi. Naye nga tannansiibula yampadde obubaka. Yangambye muwe embalirira weenetambula. Eyo no kodi abagimanyi ba promoter mugitegeera mpe embalirira. Kiba kitegeeza mbulira zogenda okukolera. Kati Kazibe Bashir si chairman. Kazibe Bashir si muntu wa muluka chief. Kazibe Bashir member wa parliament. Kino kitegeeza azze agezaako okungamba nti muwe embalirira twogere nga agezaako okungamba ogenda kukolera sente meka ku luno. Nkuza luli nakolera bwereere kuba yaliko mazima. Olwaleero akomyewo na sente. Naye goyinza okuwalonda mubaka. Nze essanyu lye nalina essanyu lya mukwano gwange. Gwe nayogeranga naye buli kanaku mwamulabanga namuyitanga ku live zange. Twakubanga olwali nga tusiiba ku live video ku Facebook nze naye Kazibe Bashir nga tuli tuti. Yali mukwano gwange nnyo. Nze nafuna essanyu nga mukwano gwange ayingidde into something called mega leadership. Ayingidde office ennene. Ng'olwavudde ka radio kayayogererangako ensonga Ssemasonga naye ng'ayingidde kye bayita ekifo ekisava. Baganda bange wiiki eyo nga nakalonda Kazibe Bashir nze kuwa testimony. Wiiki eyo Kazibe Bashir amaze omulayiza. Nagezaako okuba essimu ya Kazibe Bashir yankwata ne tuyogera. Ne wayitawo wiiki endala 2. Kazibe Bashir ayinza okubeera ng'essimu zange azidiikira yininga. Oyo ye mukulu penge yeekokoola Kazibe Bashir nga bannakibiina bamwekokoola. Bannakibiina nno ye baamunaaba ne bamuzira ne bagamba ono katomuveeko kubanga yatuuka n'abeera anirule nga tagambwako tasalikako musale ne bamwesonyiwa kakatazeemu akalulu nga kali kumpi ate okubanga tukaddamu kyesimanyi oba naddamu okwesimba oba nedda ng'ajja ne mawulire nti yaweereddwa obutwa. Era agenze n'annyonnyola nga engeri gye bumusumbibwamu nga ne we yatandika okubanga ate teyeewulira bulungi abaffe. Tugende tumunoonye tulabe. Ebizibu bingi nakati nkyabirina singa nno wazze ejjo eriiso lino wadde ogenda kusanga limyuse nga nina red eye. Era singa twerabye ejjo omuntu ogwadde gunnuma nnyo nti ntera okufuna bakiyita batya ntera okufuna obuzibu obuva ku butwa obwampeebwa obw'omukago omwaka oguwedde. Olubuto olutera ne lunnuma nnyo oluusi nnema n'okuva ewaka abadde alina nga nnasuze bulungi nennema okuva ewaka olubuto nga lunnuma omutwe nga gunnuma amaaso naddala lino erya left ne limyuka. Effects z'ebyo bye nayitamu manyi nabifuna lwakuba
program zenkola ekyo kyo nkimanyi so bizibu bingi byenfunye naye ate saaga kutunulira kya bizibu nfunye opportunities nyingi nnyo opportunity esinga obulungi era gye neenyumirizaamu speak for those people that don't have a voice. Munnange ndowooza obiwulira ate njogere ki ndeke ki byonna obifunye mu bujjuvu bwago ate ye omukulu Zambali Blasio avuddeyo naye agamba nti ente bagyewulira ate nakunnyonnyola na biki ebyayiseemu oba oliryawo n'ebyamugobya ku TV. Yogedde bulungi era nga nsabye nti bannange ngenda kukyusaamu ngende wano. Gamba bugayi nti ekiseera kyali kikyabulayo katono n'enkola ebyensimattu. No, again. But there was no bad blood. No bad blood. But when these people came to tell you, you can't continue, it wasn't forced or. Manyika siku mukama yakola bo. Buza ati nze mbera njagala kumanya. Ate kana you see the problem is agency okubeera ne ba media managers eriemu. That you see ebimu ku byangana okuddayo okukola abantu oba serving out the period of time nene kye bandi kugambye obugambi bagala kuteekako embeera bakulage nti oba kitegera kye gamba so for me that is my biggest problem musobola okwogera bulungi kino kikyamu ne kino nti omuntu akuyita mu ofiisi ye naga nti bwana Kasuku tufunyeemu obuzibu tibuliwa bw'ogenze katuuti kigenda alabika bubi mu bantu kati tulinamu ne ka pressure be kati ne be ne UCC ekubye kati tubadde tusaba so koveeko ku mpewo nga bw'ekinnyonnyodde bwe bagamba njagala okubeebaza era nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku nsonga eri mu ddiiro ya Nalukoola okuba nga alayizibwa abaana bagambye nti kagwake ketunye ajja kulayizibwa nti byonna bye mukola mu bikole oba mulirenga buli kimu naye nga ajja kulayizibwa ndeeko katono bye tulimu bya ddala tetwagala kusaagasaaga wano mwagala justice for what tugambe nti mwagala justice abanuupu baleeta loole ng'ejjuddemu amayinja abanuupu bajja ne zibatuuni ne bakuba abantu emiggo tugambe nti abanuupu bajja ne bakwata mu kalulu kammwe because ku TV bakubuuziza you want justice for what justice for who ng'otunula butunuzi nga tumanyi kyakuddamu omulamuzi singa kubuuza ebibuuzo bino you want justice for what justice for who answer kijogenda okumuwa nga mwaleeta zimamba mwaleeta ababatuuni mwaleeta aba SFC mwaleeta aba ISO mwaleeta aba JAT mwaleeta bitongole byonna ebya security okucyankanya akalulu ako kati you want justice for what mulekawo okusaaga kino kyo kyabayiseeko mukirize temulina buwagizi ini Kawempe. Kawempe is for NUP. Faba NRM. Tuli happy twasanyuse nnyo okulabika tina Lukoola yayiseemu. Nga wobulidde naye nga ekisinga okusanyusa oba n'okwenyamiza mu bintu bino byonna ye mukyala Farida Nambi eyavuddeyo naye n'ategeeza nti obululu bwe baabobba era ng'obululu bumu ku obwo obutaabalwa era n'ategeeza nti ayagala justice oba oliawo naye mbu wakuddukira mu kooti. Kano katandika butandise naye ng'era tukyali ku nsonga zezimu ezo omukulu leader of opposition mu parliament era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP era nga memba wa parliament omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ayina byalambuludde ku nsonga eyo tugendeyoko kati tulabe agambye ati weewaawo akalulu kano ke tubaddemu kabadde ka byafaayo ate bitali birungi naye nze ndaba nti electoral commission akakiiko k'ebyokulonda ebbanga lino lyonna babadde nga abatali incharge ate nga be bavunanyizibwa kalulu naye babadde nga abatali enkoto kandi ekinakubibwa namawulire ne basooka okukubibwa nga tunatukana kulonda naye ng'olaba akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo ku nsonga zino ebyawo ate nga be bali incharge bavunanyizibwa kalulu kano era akalulu mwaka labengeri gye katambula abantu bakubibwa kulembeze abawagizi baffe ne bannamawulire nabo ne bakubibwa bakyakota na bimu naye akakiiko k'ebyokulonda kakyasirise tetumanyi lwaki tetwalisuubidde twaliwa kiri kaliseyo ne kavumirira naye basirikira ddala ndooza batya yabawa omulimu ayinza okubakangabula simanyi kiki batya kubanga mpozi nga batugamba nti basanyufu olw'ebyo byagenda mu maaso
twali mu appointments committee Justice Simon Byabakama n'akomawo n'ajja nga bamwongedde ekisanja kakati mulamuzi kooti namba 2 mu ggwanga ebyali mu kalulu k'Ekayunga wali obuvunaanyizibwako ebyakusanyusanga mulaba byatambula bulungi kooti n'agamba yes mwalimu ensobi twayiga bye twayiga kasubire okugenda mu maaso tetuddemu nkola nsolide ezimu kati simanyi oba kano akalulu ke twavuddemu kamuwa essanyu weewaawo twawangula mu buzibu bw'ekitalo naye abantu bakyapuca n'ebiwundu bannamawulire akulembeze naki electoral commission nakati ekyasirise era nga bwekyasirise ku nsonga ey'okugazeetinga kandidate yawangula MP electoral takyalina kandidate kubanga Nalukoola yawangula akalulu electoral commission kyenokola muteeka mu gazeti olupapula lwa gavumenti then parliament nemulayiza bannaffe abalala ba NRM buli bwetwavanga mu by-election tewayita naku mpitirivu nebamalayiza nga bazoba gazeti tumanyi lwaki ku Nalukoola bakyatwala obudde bwabwe twabuuza director legal wa electoral commission natuga nti tukyalina betutereeza eno mu electoral commission tetukyamaliriza tujja kubaddira kati ekiba kitegeeza kikuba tuli ba stakeholders oba waliwo ekikyakuttemu embeera mutunnyonnyole you have a right to know naye bakyatwala obudde bwabwe waliwo abasuubira nti electoral commission bwerwawo okugazeetinga obaoliawo kinayamba ba NRM nedda mu mateeka tego tewali engeri gye bafunamu kubanga n'omuntu ayagala otwala omusango mu kkooti ono alina kusooka n'agazeetingibwa n'alayizibwa bw'amala okulayira nga afuuse omubaka bw'otwala mu kkooti ng'omubaka kakati yani bw'obatwala mu kkooti petition ki gy'oba otwalayo electoral commission ekoma wali ng'emaze okulayira ng'emaze okulangirira omuntu aweekumye batakyalina buvunaanyizibwa bulala kati omuntu yenna alina okunyumirizibwa bagende mu kkooti n'abasangayo naye kati electoral commission erina okutuukirira obuvunaanyizibwa bwayo ate naye sinambuluka tetubuulira kiki ekiriwo kiki ekiganye kubanga we are stakeholders kikulu ne tutegeera wayinza okuba waliwo obuzibu obumu oba obw'enjawulo ne tubutegeerako naye basirise tumanyi kikigenda mu maaso byebyo ebitambula era ebigenda mu maaso naye nga munange nga wanakugambye nti abaana balayidde ne bagamba nti salasale ajja kubeera w'ennaku z'omwezi nga 26 lujja kuba nnaku lwakusatu nti munange singa banatuuka ennaku 26 omwezi guno nga tebanalayiza omukulu Nalukoola bakukunga abantu balumbe electoral commission mawulire gaago nno twebuuza ki ekigenda mu maaso ki ekiganye naye nga mpola nja kubanga ndukuwa ate munnange omwami gw'olaba mu kifaananyi oyo twategeddeko nti abadde teacher wa Seta High era nti yattiddwa mu bukambwe naye ng'ekyamusse n'essaawa yakakatte eryamanyi abadde aweza emyaka 3 ogw'obukulu naye nga kigambibwa mbu yavudde eri ku ssomero Seta Mbalala addeyo ewaka ebyembi teyatuuse ne bamuttira mu kkubo kyekigenda mu maaso ku Seta High nze naawe era nga bebibuuzo kati ebiri mu nkuubo bano baana bano batica ki ekigenda mu maaso mpola tujja kubanga tweyongerayo era nja kubanga nga kuwa mu bujjuvu bwako tweyongerayo era nga tukyagenda mu maaso mwana avuddeyo n'agamba yabange kikyo kye tuliko akalulu waneeno mu ggwanga Uganda kaba kambirigo omuntu awangudde era n'okulayizibwa mwagala kabirire kambirigo nti kikyo kye mwagala bantu mmwe nti kati buli kyomugamba simanyi tebanaba mugazeetinga simanyi tetunawulira tebanatuinforming officially kikyo kye mwagala nti bw'obanga waliwo ekirala kye mubala nakyo mukyogere ensi etegeere nakyo bamanye nti mulina ekintu ekirala naye si kubanga ate mulimbalimba abantu tutambulira mu Uganda ng'okulonda omuntu tumulondera mu buvubi okulonda kubeera kw'amasasi abantu babamenya amagulu abakazi babatunga zifeesi naye n'okulayiza omuntu kubeera kuzibu kati nabye situation ya Nalukoola nti after all this we've been through abantu babamenye babakubya amagulu abakyala babakubya amasasi tulonze eventually tumaze okulonda omuntu akakiiko akakulira ebyokulonda Electoral Commission kagambye gwosinze akakiiko kagambye Nalukoola yasinze ate speaker ogamba otyamba olinda order endala erayiza omuntu oyo nga akakiiko akalangirira ebyokulonda kagambye ono omuntu yasinze abantu ono gwe balonze lwaki era muddamu okunyigiriza abaana Uganda mbolinda order gy'olinda order egenda fubutuka wani esinga ey'abantu
mbadde manyi eddoboozi ly'abantu libali ayogedde edda nti oyo gwe tulonze baganda bange 2026 ng'olonda Kyagulanyi mbadde nsaba weetegeerere kirungi nazze ku YouTube njabba buliranga buli kaseera weetegeerere 2026 yasowe bityo munange bwe bitambula ate era nga tukyali ku nsonga zezimu ezo tulaba nti nawaleetedde akatambi oba emboozi ey'omwana Churchill eyawangudde akalulu ake Makerere University nga guild president naye ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa era nabagambye nti waliwo ba foot soldiers ate ababadde batandise omwana oyo kubanga bamuyisaamu eggaali nti ate awangula atya natajja obuwanguzi simanyi n'aripootinga wa pulezidenti waffe his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mbagamba bannange omwana ono yawangudde nga independent teyabadde na kibiina kyonna lwaki muba mwagala ate mu forcing ate ebintu abiteeke mu kibiina ate nga abantu bonna bamuwadde aba aweereza buli omu si gamba nti ate abe ng'aweereza ekibiina wabula era ndabyeyo abantu abamu abalinako endowooza endala era bagambye nti balina kye bayizeemu nti omuntu osobola okubeerawo ku lulwo nga teweesigamye ku muntu teweesigamye ku kitiibwa kya muntu teweesigamye ku oba ku linnya lya muntu ng'omwana ono kye yakoze abantu abasinga badde basuubira nti ajja kujja yeesigame nti kubanga dadi wange dadi omuto honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okubeera pulezidenti nja kufuna obuwagizi naye munnange ye yayimiriddewo ye kululwe nga ye era abaana ne bamuyira obululu era n'awangula nga talina kibiina naye nga ffenna tukimanyi nti wano mu central umbrella ebeera yakabi nnyo era bwe weesimbawo nga oli ku kakonga ka umbrella chances 10 ku kiinakyo tojja kuyita naye yazze bwanamunigina era tolina woolabirako akantu ka red wonna wonna ate abaana ne bamuyira akalulu mbadde ntunuulira omulenzi ono Ssentamu Churchill James eyawangudde owa guild president w'e Makerere ono mutabani wa Fred Nyanzi Ssentamu ng'ono mukulu muganda wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu president Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa National Unity Platform NUP ebyo nambi bannyonnyodde okujjayo ekifaananyi esitole gye mbaleetera ono teyeesimbyewo teyakwatidde ebbendera kibiina ky'abakitaabe otuyinza okukyogera bwe tutyo teyakwatidde ebbendera kibiina kya muzeeyi we pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki kino kibeera ekyokuyiga eri mmwe abali mu bumyufu abawoza muli bakwano ba pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abawoza muli bayimbi banne abawoza ababanyi nti akawulu katugenda mu 2026 kadi bagenda kujuwa muntu ng'olina gulawundi ng'olina obusobozi ng'abantu bakwagala saagala kulaga kifaananyi nti omulenzi ono yawangudde badde tebamwagala naye alina okuba nga yatuukirira kitaawe n'amugamba nti okusinziira ku byendaba nti muzeeyi taata wange Nyanzi bamukutte bamuwambye nange njagala nnumba ebifo ebyo ndowooza n'ayogera naye ng'omuntu tekituufu sigenda kuwa kaadi kubanga kaadi erimu emitendera abakulembeze b'NUP abakola ku nsonga z'NUP mu Makerere University be balina okwerondamu omuntu agenda obbako okulembera oyinza okwadde teweegatta mu mirimu gya kibiina mu Makerere namugamba muzeeyi nina obuwagizi nti oba olina obuwagizi genda weesimba okuba independent naye sigenda kupostinga adde ku Facebook nkubuulira amazima tannaba na kumupostinga ku Facebook ssaawa eno okutuuka kati ate nga buli ayadde nga awangula nga amuteekayo ng'owa National Unity Platform nkakasa omwana wa National Unity Platform yadde yeesimbye okuba independent naye baŋŋambye teyeesimbawo mu kamyufu ndowooza bamuzeeyi be bamugamba genda olage nti osobola yawangudde akalulu n'amaani aleetera taata we obuwanguzi bwe banaddamu ne bamuwa ekifo kyonna kye bamuwadde waliwo anaakiwakanya ng'agamba nti yayise mu kadinisa okufuna ekifo ekyo okwesimbawo
simaya munfuna kale bitu bitadde ku bbali omwana ono tumwaniriza mu struggle kubanga omuntu yenna kasita awangula ekifo ekyo eba ntandikwaye mwolaba abadde eyavuddeko ebadde WNUP mwamulabe bamuwadde n'ekifo mu NUP kasita owangula ekifo ekyo abo nonna Ssaalongo Erias Lukwago abantu bannabyafuzi abasinga obungi bonna baaliko mu kifo ekyo so twagala okumwaniriza n'okumuwebaza n'okumusanyukirako twagala otegeeza abantu mwenna abaagala kaadi ez'NUP mukolenga muganda wange Kawuki ono yeesimbyewo kuba chairman wa district y'Empigi mugende kugula wundi byonte birimu mukwano gwange nekubya naye ekifaananyi muyimbi munnange mbabuulira mujja kutandika otuwala nanga Kwezi Robinson ne Kasibante mutuguleko olutalo kitegeera kyagambye nti omwana ono nti kibeere ky'okuyiga eri ba MPs abalala eri bano simanyi ono mukwano gwange ate nti ye akoze kampeyini bwe nga talina yadde ekifaananyi nti yekubiza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina yadde abanene bamuna bakoze ki naye ye ng'omuntu kyenategeddeko nti omulenzi ono era yaliko president wa St. Julian gye yamalira gye yasomera era wuno kwegamba nti ekyobufuzi kimuli mu musaayi era yazze n'awangula akalulu ke mu butuufu nga teri yadde agamba era namulabyekaawo ng'ali ne mami we nga baserebule ekibadde kinyiizizza bamu ku bafuuti soja nti akola atya ebintu simanyi ne baserebulatinga nga talina bawuliddeko people power biki omwana yabadde independent mumuleka anyumirwa ekintu kye era yakyetandikira era ajja kimaliriza oli ku NCK TV tuweerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereevu nkomaa nabyo tovaawo